Kadaama TV kojja mate bakadaama beyongera okufa buli lukya, abalala beyongera okubula buli lukya, ate abalala beyongera okubeera nga babula era buli lukya. Embeera eno ffenna tulina kwasiza wamu, buli muntu yenna alaba vidiyo ya Kadaama ng'abonaabona alina kubeera ng'ayongera gitambuza. Ojja kwesanga nga abantu abali eno emabega kye tusobola okukola oba okolera Kadaama oyo aba abonyeebonye abaafudde abayetaaga obuyambi kutambuza vidiyo. Gwe buli lw'ogitambuza ejja kutuuka ku muntu oyo nnyini omutuufu agenda okujja mu Kadaama oyo muzibu. Tobeera ng'eno ogamba ne bwe naatambuza vidiyo eno terina kyegenda kukola. Okutambuzaako kukola ky'amaanyi. Katusooke tuwulirize abamu ku bakadaama abavuddeyo okubeera nga beewaayo okutambuza vidiyo zino, kubeera nga balaga kiki ekigenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebale ddala, era muteekemu amaanyi, mweyongere okubeera nga buli muntu bw'olaba tambuza mu ngeri yonna gy'osobodde. Oba oteeka ku YouTube, oba oteeka ku simu yo, oba oteeka ku Twitter, oba oteeka wonna. Information is power. Nyagala kino ekitumbafu ekikwangala ekifa mutima ekitaliimu magezi ekyo ekikazi kinamabwatara kiveeyo kitubuulire omulambwe gw'omwana oyo HAJARA afiiridde ku ofiisi, afiiridde ku kampuni gwetugumbudde ajja kugenda atya e Uganda. Omulambwe gujja kutuuka gutya e Uganda? Gwe kitumbafu gweyitawo tubuulire gwe Saafiina. Omulambwe ogwo gwe ne baminisita bo ne babawo w'amayinja 3 muyina ntegeka ki gye mukoze? Anti wagamba emirambwe gy'oyagala abaana bafiire mu kampuni ne mu biyumba by'Abawarabu. Kitumbafu gwe vaayo mangu tubuulire ekikazi ekikwangala ekitaliimu magezi. Vaayo immediately otugambe. Mwagala kugulya, mwagala kukola mutya? Vaayo mangu kitumbafu gwe tubuulire. Ekikazi ekisiru n'otunuulire ekisiru ngu abaana babeere mu kampuni. Gwe ne Kavuvini Kayanja muveeyo mutubuulire mangu. Companies eze Uganda, basajja mwe bakazi mwe muli bagumba oba muli bazadde? Kansuubire nti muli bazadde. Lwaki abaana mubawa fake contract? Empapula zino zigamba nti contract egamba nti omwana buli wiiki alina okuwummula naye no tebamukkiriza kuwummula. Ne bamugamba bw'aba mulwadde talina okukola naye no bakola ng'endogoyi n'obwaba mulwadde n'obwaba nga si mulwadde. Can you imagine? Abamu batuuka eno ne babawa obwakiriina, breathing chemicals from morning up to midnight. Abamu batuuka eno ne mubawa ogw'okusitula abakadde. Omwana n'asitula omukadde emyezi egyo nga takyalina kifuba. Bw'alemerewa okusitula omukadde ne batandika okumukuba. Contract eno egamba nti omuwarabu alina okuprovidinga ebyetaago byonna, niye eno abaana babawa n'emmere gye baliddemu ku suwaani. Can you imagine? Abaana baffe bava e Uganda nga mubaze okubakebera nga talina kalwadde n'akamu. Akasiriikiriraako konna nga mazima siri bulungi olw'abannaffe abayitiridde okufuna ebizibu mu ggwanga lya Saudi Arabia. Munnaffe vidiyo gwentaddewo ku screen yeetaaga buyambi, mulwadde yeetaaga okudda ewaka. Rights for Maids. Muveeyo mulwanirire omukyalo oyo, mulwanirire omuwala oyo afune obwenkanya adde ewaka. Kano kadde eri mwe ba maids. Woba wooli bulungi, gwe ng'oli contented nti you okay, beerayo mu contract, beerayo mu kiyumba. Naye gwe woba ng'oli bubi ng'otulugunyizibwa, noga nze nja kufiira mu kiyumba sijja kuva mu kiyumba, ate ng'ogezezzaako okufuna obuyambi ne ku offices zammwe nga teri buyambi, n'osalawo okufiira mu kiyumba, mukwano bujja kuba bulamu bwo. Tetujja kukoma kukugamba nti rest in peace. Bugenda kuba bulamu bwo, ogenda kuba ogenzi bw'omu. Aba bakampuni bemuliko bemufiirako, oba toli wa kika kye, aba talina kyasalwa. Nakino njagala mukimanye nti olwedde bo baabalyamu dda ssente, baatulyamu dda ssente. Oba otolose, oba totolose, tebikyabakwatako. Kati gwe kiri gy'oli okusalawo.
oba ogumira n'ofiiraawo oba weeyiiya ng'omuntu n'ovaawo. N'ekyokubiri okulinda okufiira mu bimba by'abawalabu lwaki temwetwala ku mapoliisi? Olaba nga teri buyambi mazima ddala nga temubi bane mukozesa obwongo obuzaale. Woba olaba nga teri buyambi weetwale ku poliisi, weetwale ku poliisi. Kubanga ekyamazima obuyambi bugenda kuba butono mu z'ofiisi za Uganda n'eza wano. Bane mukozesa obwongo obuzaale. Mututaginga mu vidiyo ezo naye naffe twogerako bwogezi ku TikTok naffe tetuna kyamaanyi tetusobola kukola. Mwe muvaayo mwe mulwanyisa abatolosa abaana. Abaana Uganda mwagala ki? Banaye bakadaama bannange mwagala ki? Goba tosaa kweyimirirako kwerwanirira nga gwe nakozesa bwongo bw'obuzaale. Ani agenda okulwanirira? Mukimanyi nti bakampunizi baasasulwa dde olwedde ye yakulyamu ssente ne bwofa gw'ofudde toli muganda we toli nnyina toli mwana wa kitaawe toli senga we toli jjajja we toli kojjaawe. Ye abaana be we bali basoma balya bulungi. Gwe fa obubwe busigale nga bubonaabona. Mukozese obwongo obuzaale. Mwetwale ku poliisi babadipootinge okusinga okufiira eno. Njagala kino ekitumbaafu ekikwangala ekifa mutima ekitaliimu magezi ekyo ekikazi kinamabwatara kiveeyo kitubuulire omulambwe gw'omwana oyo HAJARA afiiridde ku ofiisi afiiridde ku kampuni gwetugumbudde ajja kugenda atya e Uganda omulambwe gujja kutuuka gutya e Uganda gwe ekitumbaafu gweyitawo tubuulire gwe Saafiina omulambwe ogwo gwe ne baminisita bo ne babawo w'amayinja 3 muyina ntegeka ki gye mukoze anti wagamba emirambwe gyoyagala baana bafiire mu kampuni ne mu biyumba by'abawarabu kitumbaafu gwe vaayo mangu mangu tubuulire ekikazi ekikwangala ekitaliimu magezi vaayo immediately otugambe mwagala kugulya mwagala kukola mutya vaayo mangu mangu kitumbaafu gwe tubuulire ekikazi ekisiru n'otunuulire ekisiru ngu abaana babeere mu kampuni abaana gwe ne Kavuvini Kayanja muveeyo mutubuulire mangu mangu. Companies eze Uganda basajja mwe bakazi mwe muli bagumba oba muli bazadde kansubire nti muli bazadde lwaki abaana mubawa fake contract empapula zino zigamba nti contract egamba nti omwana buli wiiki alina okuwumula naye no tebamukkiriza kuwumula ne bamugamba bw'aba mulwadde talina okukola naye no bakola ng'endogoyi n'obwaba mulwadde n'obwaba nga si mulwadde. Can you imagine abamu batuuka eno ne babawo obwakiriina breathing chemicals from morning up to midnight. Abamu batuuka eno ne mubawo ogw'okusitula abakadde omwana n'asitula omukadde emyezi egyo nga takyalina kifuba bw'alemerewo okusitula omukadde ne batandika okumukuba. Contract eno egamba nti omuwarabu alina okuprovidinga ebyetaago byonna niye eno abaana babawa n'emmere gye baliddemu ku suwaani. Can you imagine abaana baffe bava e Uganda nga mubaze okubakebera nga talina kalwadde n'akamu.